nkwaniza mu kitundu ekyokubiri ekyomunyo live kakati twagala kugenda ku luguudo oluva e Kampala okudda eggulu mu bitundu by'ekigoogwa awo babadde akabenjedde kabusa akalese abantu babiri nga bafu kigambibwa nti bano babadde bagenze kunona mmere nga tebamanyi nti banadde ewaabwe mmotoka ebatomedde nayo tetegeerekese katukuleetera ebisingako. Entambula esanyaladde okumala akabanga ku luguudo oluva e Kampala okudda eggulu oluvannyuma lw'emmotoka etannategeerekeka okutomera abantu babiri ababadde ku booda ne bafiirawo. Abdul Kasirie ne Senyange Ali nga batuuze b'e Semyongo be bafiiridde Wembulaga mu kabenje akagudde ekigoogwa nga bano babadde ku pikipiki namba UEY 0470 nga babadde bava ku Kimamere era bino bibadde ekigoogwa mu ggombolola y'Eggombe mu Wakiso District. Abatuuze bategeezezza nti obuzibu obusinga buvudde ku batakisi abasimba emabbali g'ekkubo ne lifundira ddala. Kati bajja okuyita wakati we balemereddwawo ne beekuba olw'okuba badde n'ekifuusa emabega kati emmotoka bazifiiriddemu bati kati oluziguddemu osooka ntabye omuntu omu bale manyi kyaliko omu ngenza okulaba nga tigatulaba n'omulala nga naye kwaliko badde abantu babiri bonna ne bafa kyekireeta obubenje obugwa wano buli kiseera era emmotoka ebadde paakinze wano takisi n'endala wali sayizi kati akabenje kukavudde abantu bali badde tebafa buli akabenje akabeera wano emmotoka zipaakingamu. Ssentebe Ssenkumba John ategeezezza nga we yasabedde ab'ebyenguudo okubawa hamps wabula nga tebasobola kumuddamu n'anenya poliisi okutuuka ekikeerezi kuba wabaddewo abadde akyalimu akalamu era nga naye afudde balaba. Abalinzi oli obwedde akyassa ng'ali awasaasa tulinda poliisi paka tukubisawa nnamba nga tuli wano tulinda poliisi era naye waafiiridde kuba olwedde abadde akyali mulamu netukubira poliisi ne bategeeza nti bajja netulinda kati oli tewali omuntu asobola kutuyamba kumuteekamu batere bamudduse ng'obudde bukyali bwe batyo batufudde. Oluvannyuma poliisi okuva e Matugeze n'ejjawo emirambo ne gitwalibwa mu ddwaliro ekkulu e Mulago ng'okunoonyereza bwe kugenda mu maaso. Bikusakiddwa Kyambadde Lawrence, Crossroads TV, Omunyo. Kitalo nnyo